Okay, Kachumba TV n'abatulaba ku mikutu emirala omugamba mutya kazo bino bitambulira ddala bulungi Simio Boy MC Prince Ivo nga sinzira no Papa Sport omukulu Tom D atunyonyola ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga olutalo ne mukyusa ebigenda ku TikTok bingi nnyo TikTok baagala giwera ne bitambula mu Fangoni Forest mugamba we bamuwadde ebbanga naye byonna tugenda bianalyzinga tubiraba olwaleero oli sede ali fit nnyo wantama anga wantama eyo wagikuba kabuna mawanga eyo title the luyimba lwalina otwala song of the year naye kyekyabaawo mwalimu ebyobufuzi bingi mwalookenga abannayuganda balookenga omusajja atugamba n'awandi gye yawangula agirekayo n'agikuwa ayita musaana kati gwe tomulaba kati essaawa eno ŋŋamba otya nti luli mwali mugenda muwapu kamingi tokatenga kati top 10 yenamba emu tokira nti baali bokyezza baali bagimuwadde. Okay, tutandikiraawo sooka obuuze ku bannayuganda tutandikiraawo amani mugamba mutya bannayuganda baliwa abatulaba baba batulabira wano yo bannayuganda abatulaba kyekiriwo omwana tomudi uganda baagala nnyo omwana bannayuganda kulikayo ebweru okubeera naawe nga wakava ebweru ng'okyawunya ennyonyi atusuubireyo nga tunabagenda wala nnyo tusuubireyo ennyonyi mu mwaka guno oba ndala posiponize mwaka gujja nyonyi nyingi Kachumba gwe tulina omumanya maaso awo tulina obulala bwe tugenda olinnyawo yamaani obunyonyi bwe bujja bungi jasite tujja babuusa nnyo nga obimanyi eby'Uganda bino wali obisuubira naye era webalabalamu obulamu butambulira ddala nga bwenabubala. Tudde ku Genesis ya Tom D ayingira ddi endongo era embeera mu ndongo kugiyingira agisanze atya? Endongo tebadde mbi, ndongo entambulira bulungi yenyinza okugamba naye ate si wadda nnyo okugiyingira era gwe ebbanga ly'omumanyidde ebbanga lyakubidde endongo si wadda nnyo tayimbye mbu akubye nnyo shoza akubye nnyo gundi asabye nnyo akazindaalo nakubirawo one song one hit. Abantu bakuba ennyimba almost nga 8 nga tebannavaayo emyaka n'emyaka tebannavaayo gwe lwaki kyakubeerera kyangu nnyo okufuluma? Is it because of TikTok oba wali talented ng'omuntu? Talent yo already yalimu naye yali trend eno ya music ono omupya yajja mu ggwanga yabeeretebwa muganda wange Alien Segeera yannyambako lwa nsonga yali mupya yamanza ate nga abantu kati nze nayagala ndoyimba naye nga obitya ng'ogamba ogenda kukuba omukwano onaakuba okusinga lutalo onaakuba okusinga baani abo abalala kati eno trend wejja nga mpya ng'ate teri nnyo mbando kiringawo n'agamba nti omuyimbi wa Kadongo Kamutugambe nti azze Kadongo Kamutugambe mupya nga muntu omu yamuyimba kyasegeeza aba ikyalina dimandi ofuna kati so Alien we yajja nga alina style eyo ng'ate ali omu kibasegeeza style yali yeetagamu abantu abaki abalala so Tom D n'ayingirawo awo one song one hit n'akubirawo awo wennyini muyimbi munno we yaviirayo n'agamba nti nno togenda kuvaayo lwasonga nti nno oli mu bigere bya Alien olemeddwa okuyimba ebibyo oli nga bwe yakyogera nti oli kopakaati okopa bukopi that's Mukyusa ono wagonde muto wange naye lwaki yava ku content oyo yakubulirako lwaki yava ku content we nze ndaba awo we wandimuyambye bino ebyendongo banabireka olaba wasooka kubeera okukola kodera tali wa music naye kyeyasooka okukola olira ye yasooka kuyimba sebo nedda wamubuzizza music amaze mu bbanga ki myaka 13 genda okebera oluyimba lwo olwasooka tokizusizza genda ku YouTube ye
YouTube y'enkulu erina basubscribe 2 YouTube y'enkulu genda yokebere amubuuze genda yokebere oluyimba lwo lwasooka lwalina lwakadooka Mukyusa asookera mu kadooka mu najja eno Kaliko egambye nti lwaki yava mu content wa muto wange ate yatugamba nti nno wamala kulaba nga ye akubye ne Alien naawe n'obuukira ate gwe n'obeera ng'okoppakoppa nnyo Alien andi kati kwe kaliko egambye tosobola kusooka kuyimba ate nodda mu comedy ate nomala nodda mu kuyimba olowooza mukama ye mulalo mukama tategeera tasobola kuwa mukisa gwa comedy bw'aba amazeemu emyaka 15 nga bw'ogambye yatandika okuyimba nga wa myaka emeka ati bagamba ye mukulu wa Madirat ye mutowe yakulimba Mukyusa ye Mukyusa mukulu leka kuba akaama oyo Mukyusa omulaba abeka akontola 5 nedda sewo ono oli Kajuba itoogera mazima omusajja tomukuza bwotyo omusajja yatugamba ye muto wa Madirat ate okuyimba takuluddeemu kati gwe ogamba no wa myaka 10 naba yatandika kuyimba nga wa myaka naye nga ye Mukyusa njagala musabire emikisa musabire essaala ofuna bambi mukama amublessing naye Mukyusa abonyebonye ennaku emuluma so mu linnya lya Yesu Kristo Omunazalesi badde nsaba ayi Yesu Kabaka gwe eyanja n'onkwatako n'omblessinga badde nsaba Mukama Katonda wange naye Mukama abaatulaba wali mu kamera Mukama Katonda wange nkusaba onyambire Mukyusa omwongereko bambi omuyambe omukwateko asobole okuvaayo nganze omuwa omukisa ogwokusatu kuba guno omukisa ogwokubiri ndaba ng'era agututte mbadde nsaba omwongere ogwokusatu guno ogwokusatu gubeere gwanjawulomu mu linnya lya Yesu mwensabye nga nsabira omwami Mukyusa Dekisa bambi Mukama mu blessing waliwo ekisinga ekyo ambuuze tumanyi abantu abalina amagye oba ttiimu ekuba abantu oli amwogeddeko ye Alien Skin ttiimu yo gisasula ssente mmeka okuvuma abantu abeera bakwogeddeko kuba abantu bavuma Mukyusa ku mutimbagano wonna nga bavuma Mukyusa obasasula ssente mmeka bamuvuma bambi ate mumuvuma omwana oyo mumukwateko mumusaasire bambi kubanga tamanyi kyakola ke kali Mukama yagamba nga ali ku musalaba yagamba abantu basaasire tamanyi kye bakola katamanyi kyakola temumuvuma abantu abo balaba tamanyi ekituufu tegeera abantu si basiru tosobola basiruwaza yagamba omunoonyeeko akwandikireyo oluyimba olwetengeredde naawe okuba music owuwonga ye yakuba luliwo olwetengeredde nyimba ze tozimanyi luyimba ki gwe yagamba yakuba luliwo olwetengeredde Mexicano ono Kamiliyano va ku mulyango kwata kwono nooli nyinaawe olumanyi ebigambo byebisese ebyo kubanga sibitegeera ate status tolumanyi wakebeddeyoko ku status ku status kati ze nga mpandiika ebyo owaaye mukyala we yayingidde okuyimba anaakusobola tanayingira ku kuyimba yaman yali akolaki yali vibe yawaka baagalana otegedde yali vibe twali mu motoka vibe nemukwaa idea nejja nga ndi mu motoka nga ndi naye olwo lenyininyini olunaku awo wenyininyini eyo essaawa netugenderawo mu studio dakika zalinga 3 netukola oluyimba netuvaayo menga yesi muyimba abatayimba no vibe nze yamugamba teekamu yali agaanye nemugamba teekamu lwansonga naye yenyininyini superstar
kati osobola oteeka wali kati n'oleta wano omukyusa nedda Agatha atambulawo ku street ku side eno nga ne mukyusa ali ku side eri nga batambulawe bati olabe gwe bagenda osaba buserefi mukyusa nomukubya nnyo ssebo oyo Agatha superstar ofuna kali ye waali amala saagala mwongerako era akayimba ke yakubye kamala kubanga mbamanyi ebyendongo mbimanyi endongo mulimu enkokola bwezityo to that extent naye nga ye mukyusa oba tumuleke bange kubanga bwonjogerako noŋŋamba ne byayogera nseka omusajja yagamba omunoonyeko akwekolabo yagamba munoonyeko ddi ofuna obudde gwofire akwekolabo oyitemu nesiime mukyusa Dexa superstar celebrity owakabye bambi fugambidde neyanziza nnyo ngenda munoonyako ampekolabo Fangoni Forest etambula etya Fangoni gyeri abaana gye bali kundi kyentuufu kubanga tuwulira Fangoni Forest ate ne wabeerawo Black Panther management oli mu management kyentuufu nze ndi patana kubanga nze ndi mukwano gwa Alien Skin bonaye ndi mukwano gwa Alien Skin nesiri andaye jagede bonaye jobolaba senga mbadde mu Fangoni senga wobukinga Alien of course olina okumbukingirako oba tugenda nga bandi netukuba osegeera so ndi brand eyimiridde just Alien Skin mukkirizaamu lwansonga ya inspiration yange mukwano gwange nsegeera nenange netongodde nsegeera olowooza nti nno bulandi ye ebisse nnyo eyiyo nga naawe ekyo ekiseera bulandi ye eveeyo ng'eyiyo dani okubeera under Alien Skin essaawa eno ebintu tebakakabikake byenzikiririzaamu bweneekaka ennyo nveeyo nyinza okusanga nkoze ensobi mutegeera ebintu bwe wali wenagambye nti bitambula nga bennabibala kuba wemba nga nfuna emirimu ngafuna amasimu tomudi tukwagala wano tomudi kola bwoti tomudi tukwagala ekata tomudi tukwagala esaudi tomudi tukwagala edubayi tukwagala wano nze mba ndaba nti mukama ayina entegeka ennungi yabankoledde so mba sirina kukakabuka kintu nti nsingaani eno ensi nnene yeetaaga abayimbi bangi Alien asobola obba nga ayimba ejjinja nga nze nyimba e Masaka asobola obba nga ayimba Emityana nze nga ndi wano nyimba ku Papazi tegeera so ekyo sikitwala nnyo nga nsonga funa lwansonga abantu bamanyi kati mwendi bantu era ogenda balabaawo nga bamanyi bagayoyo yoyo Tomu waffe otegeera wabeera nga ye inspiration wo akoledde abayimbi bangi nnyo kolabo naddala abo abayimbi abaali basirikamu okuyimba naye gwe tetunaba kulaba nga okola nnyo kolabo kikyo obuzibu buli ku management yo oba okola ne Alien n'abantu abalala atali Alien naye ayambyeko abantu bangi nnyo okubakomyawo eri abantu naye gwe tetunakulaba nga okola kolabo ezo bwe zityo kikirwaki sookera ddala nze nga nze nyina nange strategy mwentera ennyimba saagitanga Alien lwansonga Alien ye nga ye kyekye otegeera ekyo ekye n'ennyimba alina nnyingi n'okuyiiya kungi kubanga oluyimba lwange nyina odduwaako ku budde nze ntegeera musajja muyiiya omanyi wabaawo osobola obba nga ffenna tuli basambi b'akapiira naye nga ate muffe tiimu mulimu Messi nga ye asamba nnyo otegedde so kati Alien Skin tusobola obba nga ffenna tuli bayimbi naye nga naye yatusuumuukamuko gwe omusajja oyo musobola okubeera mu studio n'akuba layini ennamba n'ogamba azijjeewa okategedde yaman so nze nga nze nyina pesi gyenderako ennyimba so kati tosobola kuntwala speed nti nikoze oluyimba biti biti ate ne collaboration badde njagala guno omwaka nsooke ngwewe guno gunzigweremu nte music wange ngambe nti guno omwaka 2023 gwali gwange nze nga nze munzikiririza yange so then tulabe kuba kati essaawa eno newojjanga yeggwe asinga nyinza okugamba soka osalemu okategedde obudde buno bw'obeera wakutandika kuta kolabo ani gwe wandyagadde mu bayimbi boolaba obudde buno n'ogamba nantandise n'ono
kati obadde okimanyi nti nze sawa eno newengenda bugenzi ku Fangoni nemuga ango tukole oluyimba yaŋŋamba kujja tukola oluyimba naye alina kyeyaŋŋamba nanga atuomu pushinga mwana tegeera kubanga waliwo ate abali obubi okukusinga bategedde esawa eno nze wembange era nakyogera nako naye njagala nnyo tukole oluyimba naye we yakiŋŋamba ekyo nanga waliwo bageetomu ali bubi waliwo abali obubi okukola ki omusinga tegeera ogenda olaba nti ne gundi ne Kirebajje kolabo yali akola ki ajeetaaga oba onfuna so kati ebintu byakwata mpola omala n'otuukayo gwe bw'oba wakuwanga gwalina okuwa abantu kolabo ani gwe wandiwadde kolabo obudde buno John Black mwagala nnyo omanyi lwaki mwogerako mwagala nnyo nnyo ya namwagala nnyo ku mutima ku lo naawe oli weebusoga siri weebusoga naye namulabaawo ng'atandika tegeera ng'ajjaawo ng'alina ebisaati byawo ng'ali awo mu kashooti nyina akafaananyi akamujira mu mutwe balina ka interview ke bamukolako nga yeesigamye ekisenge bwati egende ng'alaba kafala naye ng'akubye hiiti ne mmanya nti buli kimu kikola ki kisoboka otegeera so saawa eno obudde buno mwakolabo lwakuba omusinga oba lwakuba akusinga ne muzazaako ate obudde buno omuli waggulu olina musika ku mukono tumuleke naye John Black bwabwabwa mwagala nnyo by the way si byakusaaga kubanga nze ye muntu bukyanga nkola peji yange ye muntu gwe nali nfiiriddeko nga mukolera challenge ku lo asonga namulaba kale omanyi omuntu gwolabye nga onalaba omuyimbi ng'atandika mu kaseera katono nnyo n'abuuminga n'akuba otegeera kwegano ng'akuinspiring just buli bwajjamu bujja obuweseewese nga obimanyi ebisobola tereera byonna omusonyiwa asimulinaako buzibu kati nga tuli awo gwomu ku bayimbi abamu abavuddeyo ku lwa TikTok era ensi esinze kumanyira nnyo ku TikTok naye wavuddeyo mukulu n'agamba agenda gijjawo ayagala bagijjewo olw'ensonga nti nomuwemula nnyo mulagirako nnyo ebyobuseegu so ayagala bagijjewo apu eyo okyogerako ki ye gwe tugenda osooka ofulumya e Uganda tugenda mugoba mu nsi kubanga owemula oba owemudde okujjawo TikTok oba owemudde lwaki eno yetambulirako buli kimu essaawa eno gamuwemula muweerako n'amawulire agatali matuufu anti amawulire ago naye era waliwo amalungi Brad ne ku Facebook kwebali senga Snapchat bagijjako dda koyo Snapchat fena tubimanye ebibaayo yo terina regulations nfuna kati gwojja n'otandika ku TikTok erina ne examples nga ffe nti nsobola ovayo essaawa eno nentunula muzino kamera 10 ezintunuddemu basengeza ndi wakabi naye ate ndi wakabi lwansonga ki TikTok essaawa eno embanga yawadde ensonga ze zetulowooza nti nno nazo tetuyinza zibuusa maaso nino ku TikTok buli muntu yeefudde munnamawulire kwekuli omusajja yavayo n'agamba be batta abakasese nga ate wa boodabooda kwekuli omuntu abika abantu nga taweereddwa lukusa lubika abantu lwaki tebagijjawo ebyo ensi n'etereera senga ebaddewo senga tebaddewo singa abantu abo tebabatta singa babatta sijo singa omuntu oyo teyavaayo n'ayogera ku TikTok nti fa abatta abantu abo singa twabamanya singa twamumanya singa tetwamumanya singa oli omuvubuka eyali akozesa omwana omuto omujjukira ge bakwata senga teyerikodinga ka video ku TikTok n'akapostinga senga twamumanya tibakisekera senga sitiro akyakozesa omwana oyo nga tetumanyi awo ate tuba tulina waawo kuwi credit
yatuyamba okumanya ekifo Kasese kuba abamu tebalina TV abamu tebalina naye babimanya nti abantu b'Ekasese waliwo abattibwa Kasese n'oyo omuvubuka omusirusiru n'avayo nayogera ebyekisirusiru funa ozedda anoonya kambaaka oba anoonya linnya tulimuwe Nobert mu following banaye basaba mu following Nobert akozesa Nobert Events promoter yakwa anoonya bambi tugenda mukolera kawosh anoonya linnya naye kati tulimuwadde aga tumwogereko kamwogereko Nobert Events yasinga yaman Tomudi abantu bajja tambuza waranso tambula ne babawunsa oli yani oyo bitu wange bantu bange lwaki olowooza nti bawunsa abantu bajagale Tomudi wafunye sente katambula ne babawunsa kyali wange akirizibwa twogereko naye muleke omwagazaaki katumaliriza abantu babuulire biki ekiddako music kya aliko omupya then na program ki gy'olina eri abantu music aliwo omupya bonna basomere oluyimba lwaffe olupya oluliko kantuddemu kalungi kamaanyi oluyimba lulungi naluyimbye ne Agatha yamani namututewoko mu studio akolumu temumanja oluyimba olulala mubeera muty ewaka tuli bamukwano olunaku lwammwe soko tunyonyolemu olunaku olutandika kuva ku makya mpaka weruziba ng'olina Agatha ewaka akola tetutasiba ffenna naye bwe tuba tusibye ffenna tuzuuka ssaawa nga 4 kuba tobakaleeti elemesa sande asabako ndako mu ddiiro n'asabako n'asoma ku Bible kyala mulokole nnyo nsoma ku Bible nze mbaayo eyo mu kisenge nga nebase nange sanga 6 nange nenzukka sanga nafumba kamere netulyako kamere kozi tuba tugenda kulaba kafirimu netukolayo butikitoko bwaffaawo boolabalaba obwo mala butikitoko bwaffaawo kubeerawo okwebuzaabuza mere kijjansinga okufumbira esinga okuwoomera njagala nyo ndi musajja wa muceere lwansonga saka nze mugaana ebyo byamatooke biki mugamba afumba kamera kali simple jamani tetulina mwana tunazaala mwana waka tulina mwana waka agenda kuba mu comment bagamba muzaaleyo akaana otuuse ninayo baby nze ninayo baby girl naye alinayo baby boy already twefuna already tulina kati so pressure y'abantu akasooke tukole mbandowooza kyekisinga batubaliza ebigambo ebisembayo eri bafanzi bo maybe ne project empya eddako kuba empya ogyo tulinawo soma then ekyo ekiddako luddako akayimba bakayita obuyambi kajja akabi nnyo nnyo mukalinde so mugende bugenzi ku YouTube ya Tomudi yugi subscribing Kachumbali everywhere oshekera kubanga information yonna Kachumbali agenda baji bawa ate tutandise butandisi mwezi mu January subireyo concert yes ebintu tebitoba nabagame guno omwaka njagala kuba kwereze mu music January concert njagala nange kuwanika nzani atawanika abantu babatidde endongoyo ate kati obudde buno TikTok yefuga segede nga lwaki siwanika jengera abantu mu January awanike tawanika abantu bakomentinge bless up okay Kachumbali TV kubeere bulungi.